Eno Oluganda Radio Podcast, Martin Moganze nga bulijjo. Ate tukomyewo akatabo jjukira Paulo Kirimuttu gwe tuli mu kutambuza omutwe gwe tuyingidde omuwandiisi aguyise Nkoko Njeru. Ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga yali ntujjo nnene ennyo ku kyalo wa Binoga ku bujjajja bwa Pawulo. Abantu bw'okwo lwe baasula mu ngalabi za Nguli Erunaayo Sebbirikundi. Sebbirikundi yali musajja tyagiri, ente nga ziŋŋoŋoonera waka. Yalina ettaka nga likwata ebule n'ebweya. Yaleka bannamwandu 7 ne baamulekwa 29. Abazzukulu abo bo butabala. Olumbe lwali luluddewo nnyo okwabizibwa, era abantu baava mu kuzimba ensiisira ne bakunakuna kubanga omuntu okubala ensiisira 40 nga yeesedde. Mu nsiisira zino zonna mwalimu ensiisira emu ey'enjawulo. Yali ya weema era munda waayo mwalimu ettundubaali n'ettaala y'omukono. Mu nsiisira endala ezitaalimu kibululu mwalimu butadooba. Nannyini nsiisira ey'enjawulo nga naye yali musajja wa njawulo, yali ayambadde ebikalu mu kifo ky'ekkanzu, ng'ayambadde mupiira gwe nkuba, ne mu bigere ng'ataddemu ebigatto bimageetisi. Engalabi bwe zaataba, naye mu nsiisira yavaayo n'ajja ku kyoto. Abantu ne bamutegeerera bulungi nnyo nga ye Pawulo muzzukulu wa Kaawonawo. Abakazi be baasinga okumwegomba n'okwewunya engeri gye yali akuzeemu amangu ago. Abantu baawulikika nga beebuuza nti, "Maama, ono omwana atudde wali nga ku mpagi yaani? Nga simulabangako." K'omulala nti, "Naawe olimba, gwe tomanyi Pawulo muzzukulu w'omusajja ono gwe baaziika wano mu lusozi? Kozi yaani? Omusajja ono yali omutembeeyi nga lukyali buto nnyo otyo. Kaawonawo, mbadde ngamba nti kano kikazzukulu ke katabani k'abazibumbira. Leero n'olaba okukulaakulana, omanyi yasoma n'amalako amadiguli gonna, mbwe yagenda n'ebuzungu, ye gwe tomulaba." Awo omukyalo omulala naye yali awuliriza emboozi eno kyeyava gyegattamu n'abuuza nti, "Bannange, bo abo bamuva Bulaaya tebakwanwako? Nze nandi mweyagaliddeko ne nva ku kino ekitamiivu ekibadde kinneeyogerezaako." Abasajja bangi baatuukirira Pawulo okumubuuzaako. Abatamiivu be baasinganga okusesa gamba ngali leewo. Ye olwetegereza Pawulo najja ng'asuukira nti, "Owange Bulaaza, si gwe Tawulo muzzukulu wa Kaawonawo? Bulaaza, ne noonyezaayo omunwe gw'ennusu n'enywere, ffe tunywa bunywi. Waliwo yaaye nfudde nti leeta ennusu." Musajja wattu Pawulo eno yagitunguza mannyo atereyawo n'omutamiivu. Ate era waaliwo n'abantu abalala bangi abajja ne banyumya naye, kyokka buli omu mu kumaliriza emboozi ye nga watasaba mwenge asaba mulimu. Era bangi bamusuubiza okugenda okumukyalira eri ewuwe ku kibuga. Zedde Byansi yali omusaale mu kutuukiriza ekisuubizo kino. Byansi yali musajja mukaatakaata, gye buva ne gye buligenda ng'ayambala katemambidde n'ebigatto binkya, nga tasala njala, era ng'enjala ezo zimukirako ez'enkoko empanga. Ekibuno nga kyamuddugala ng'ekisalambwa ate ng'amannyo gaggwamu dda. Bwe yayogeranga ng'afunta otubuno ng'ekkovu eriri akatiko. Olubuto nga lumulinga ekisero.
era yatambulanga ajaagira ate nga abaligamu. Musajja wattu Pawulo baamujja mu meeting ne bakamutema nti kitaawe atuuse ali wansi mu kisenge ekirindirwamu abagenyi. Pawulo yeebuza ekireesi kitaawe nga takirabako ye nti kanzije. Okutuuka wansi yasanga abawala abaali ku mmeeza okwanirizibwa abagenyi nga babula kufa nseko. Ye musajja mukulu Byansi yali afuluuta era nga yasaamiridde. Ng'endusu zimutuuse mu kirevu. Akwatako mukwate okumuzuukusa kubanga alemwa okumuyita. Olwo okuzuukuka n'amuzuula amaaso, n'addira ekimeeme ky'ekkanzu n'asangula ku mimwa, n'akolola, n'awanda ekikolondolwa awo mu nsonda. N'alyoka agwa Pawulo mu kifuba nga nnyooge awedde. Yansi n'ayanjula ekimuleese. Mwana wange, ate erudda muganda wange Pawulo, zize mangu omanyi? Agamba dda nti amawolu galiibwa mujjukiza. Nze juzi bwe twasisinkana mu ngalabi, ye wange mukulike n'ekkubo. Natya okuteganya olw'abantu be walina naye nange nali njagala okukuyirira mu bizibu byange. Bannyoko ne baganda bo banzita, omanyi omuwala omu ye yafumbirwa. So no yafumbirwa Tula, era omulenzi mukoddomi wo makanika era ndowooza omumanyi. Ate adda ku oyo namujja dda mu birowoozo. Omulenzi adda ku oyo ye yalya ekibanja erudda eyo ewa Busaana. Kakati yalina n'abakazi 3 era ampaddeyo n'obwana bwattu nga bwobwo. Abalongo bo bamanyi baabuuka. Kakati Kizza yasinze okundeeta. Yali asoma bulungi naye akalenzi ne kagenda kamuzannyirako ne kamufunyisa olubuto. Akalenzi no kabeemu naye unawunu kabe nno nga kamuwa obuyambi. Nze nno kyenvudde nkolaki? Nsalawo afuna omulimu nayise Luganda nga ne bw'onoomuwa omulimu gube gwa kusimula emmeeza yo awo bakukufumbira onaaba otuzadde. Pawulo yali agenda okwerwanako, omukulu n'amuli ekimuli nti ate era kyenkoze noono omuwala omuto muggyeeyo musomero eryo, njagala asomero eno ewammwe. Nkugambye nti eri tebalina bye bayigayo, babuulire kudda mu kusaawa nakuleeta bitoogo ku lukabi w'empe. Gyobeera nti ebiwempe lwe Luzungu. Omukulu w'essomero naye tatuula mu ssomero, alinga eyawunya mu bigere by'embwa. Pawulo yakanda kwewolereza nti omwana taliiko wanaasula nga musajja mukulu wadda mu kubuuza. Ate kusula kuti? Ngamba nti ono mwannyoko w'osula naye wanaasula. Gwe ne bw'omusuza mu ddiiro byonna gw'onoolaba. Wabula kyembadde ngamba njagala okulaba ewuwo ndyoke nzireyo nga nteredde. Abatuuse eka wa Pawulo, musajja mukulu yadda mu byakukungiriza nti mwana wange osula mu lubiri lulamba. Webale kusoma. Ate nga nange Byansi waabwe bwenfaanana ani yandituusizza akawalungi wati. Ate wano w'obadde ogambira nti tolina wono omusuza mwannyoko we n'ennyumba Buganda bulamba. Yeena kano ka mangaasi si kaleete ne kavanga wano nga kasoma mu kigo. Okutaakulwiseeyo omukulu Byansi yasanyukira nnyo olugendo lwe luno. Ati Pawulo yava mu kumufumbira leero n'akatagga. Era musajja mukulu eyali ow'okuddayo ku olwo lwennyini yamalirawo ddala essabbiiti ennungi 3 nnamba. Ate n'olwo nga Pawulo amaze okumulaga nga bw'agenda ku safaari. Mu ssabbiiti ezo nga Pawulo yakyalizzaamu n'abagenyi abalala bangi. Mu bagenyi bano bonna Mwami Katalaga yasinga okuba omuzibu. Mwami Katalaga ono naye yali wa ku kyalo wa Binoga ebujjajja wa Pawulo. Era yali awulidde ku ttutumu lya Pawulo ono kubanga mu butuufu ye kulumbe yali tagenzeeyo. Mukyala Katalaga ng'agenda alwala amatu nga gavaamu amasira. Katalaga yali akisesaako nnyo ku basawo ba Binoga. Weewaawo nga yadde buli omu amutegeeza nga mulirwana waabwe Namwandu Zerida we yali yabaloga olw'obugagga, naye amatu gaagana okuwona. Era gaagenda bugenzi mu maaso nga bugolo.
Katalaga kyeyava asalawo okugendako agaleeteko mu kizungu emulago. Yasookera wa Pawulo eka. Pawulo teyamanya yamulagirira. Ate era Katalaga ne mukazi we bwe baakuba koodi Pawulo teyabategeera okutuusa Katalaga lwe yeeyanjula nga bamaze okulamusaganya. Sseruganda, osanga nze tokyammanyi naye abeewa binoga baakutumidde nze Katalaga omuweewo. So no twakula ffenna naye wabula gwe olw'amasomo go era bwe butammanya era sikunenya anti ffe twabanga eyo mu kuyigga mafumbe gwe wajjiranga okuwummula. Awo kwe kukyukira mukazi we yali akwatiridde amatu n'ekiwero ekyali kinyookako namungi w'ensowera n'amugamba nti, mukyala, ono ye Sseruganda b'amatabi gwe batera okwogerako era ffenna atatuva ku mumwa. Ssebo Sseruganda mukazi wo wuuno yagwayo dda, yalwala n'akonziba. Tulina olumbe lw'omukazi zerira ku kyalo. Mbuno olw'okubanga ye talina na mwana tayagala kulaba kubazaala. Kyeyava atusindikira amayembe gasookera ku nze ne gamenyaamenya embiriizi ne ganywamu omusaayi. Ye ggwe tondaba? Bwe nali bwe nti olowooza? Nze bwe nakubaakubamu ku matu ne gabaka munnange oyo ne gamuleetera kamunguluze n'okusesema. Bwe gaava okwo ne gamukuba omutwe gwe gwonna ne gamuziba amatu. Tutambudde buli wantu wonna naye obulwadde bugaanyi. Sente tuzimaze ne ku lwayi. Kyenvudde ngamba nti tetujja kufiira wano nga nina omwana wattu munnange. Bye bigere bino. Pawulo teyalina kyakukola wabula yabukeereza nkokola nga yeetikka mukyala ng'amukuba mu ddwaliro. Yali asuubira nti banaamuwa ekitanda naye obulwadde bwali tebwetaagisa ekyo. Kyokka omulwadde yaweebwa ebiragiro okuddanga mu ddwaliro buli nnaku 2. Era ebyo olwagwa mu matu ga Katalaga baaba wa Pawulo, Katalaga kwe kuteesa nti anti munnange eby'okudda mu kyalo tebifudde, ono ajjanga kuva wano ate mujje wano muzzeewa. Wabula leero ono kiggala anaabeera atya wano yekka. Mmwe muno mugenda nansowera mudda nansiri. Mpozi era nze naamukuuma. Sseruganda tujja kugwanga wano mu ddiiro ffe totweraliikirira kasaawa tugulira ebitanda biibino bya kirangira. Wano Katalaga kwe kukubaakuba mu lukoloddooli lw'entebe kwe yali atudde. Pawulo yagezaako okupalappalanya nti nno mu nju za gavumenti y'abantu tebasula mu madiiro. Katalaga akombye kwerima era ng'ali ku kimu nti yadde gavumenti ye kaliisoliiso naye ani alijja okukwaza. Ffe tujjanga kuzoowuka mu matulutulu nga tuzingako bukunta bwaffe. Era ekyo kye baakolanga ku nnaku ze baaddirangayooko mu ddwaliro, naye ku ndala nga beebaka ne beegolola n'okwegolola. Oluusi Katalaga yawuliranga ng'agamba muganda we nti, empewo y'oku kibuga ng'efuuweeta emeketera ddala mu magumba, anti ndowooza eviira ddala ku nnyanja. Owange mulabye nnyo mmwe abakeera buli lunaku, nze bwe mbeera ow'eno enfuula nnamba lujega. Ate era Katalaga oluusi yasaasiranga Pawulo ne ssente. Gamba nga ku lw'omukaaga Pawulo lwe yagulanga ennyo ebintu. Olwabituusanga awo nga Katalaga akungiriza nti, wo Sseruganda weebale, buswagu, ab'oku kibuga mulina ssente. Kale munnange singa Ssebugagga bino bisobola otya? Wabula waliwo olunaku Pawulo amajaani gaagenda ne gaggwaawo. Pawulo baali tebamubuulidde. Katalaga we yayagala okunywa caayi wa ssaawa 4 era ng'empisa ye bwe yali, yagenda okukwata mu mukebe nga gulagula. Kye yakola kwe kubaalabaalako, yaddira mu majaani agaali ku kapapula. Mukyala we kyava amukulisaayo nti kulikayo, wovudde wano ogenze ku kaduuka. Ko Katalaga nti kukatuuka katya, nze nnyinimu gano nga sobi wali ku mulirwano. Olw'okuba ekyalo kiwa binoga kyali kya kinyumu,
ate nga n'abantu bonna ba Luganda. Abantu bangi abaavaayo ne bagenda ku kibuga okulaba ku Katalaga ne ku mulwadde. Era nga bw'eri empisa buli yajjanga nga tava mu nju nga taliddemu waakiri akamwanyi. Era emirundi mingi Pawulo yadde yamanyanga ebintu bye yalese eka ng'agenda ku mulimu teyamanyanga byanaasangayo ng'azzeeyo. N'olwekyo bwe yabanga addayo ng'agula ebirala yali wa mukisa kubanga ebintu yabigulanga ku bbanja ng'ajja kusasula ku mwezi. Wabula olunaku olumu yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'anenya ku baaba we Katalaga nti, bannange ng'ebintu mubikozesa bubi, nange ssente siweesa mpeese. Naye kino Katalaga teyakyagala era yasitula oluyombo n'agamba nti obanga Pawulo yali ayagala kubagoba ababuulire. Olowooza ffe tuli baana bato, sukaali tuyiwa muyiwe nandiki omunnyo oba tubitunda? Sseruganda oyogedde bubi nnyo. Pawulo yalaba ebyokuyombagana taabisobole nga yeesirikira. Wabula bo abagenyi baagenda mu maaso nga bugolo. Mu bagenyi abajja okulaba abalwadde mwe mwali ne Perusi. Kikazi ki? Perusi ono yali agambibwa okuba kizibu wa Pawulo, era Pawulo bwe yamulaba ng'azze okusula n'agezaako okwerwanako ng'abajjukiza nti ye ne kizibwe baali tebateekwa kusula mu nju y'emu. Ko Katalaga nti obuko obutali bwebolereze tebuzira. Ebyo nabyo Pawulo kwe kubivaako. Wabula Perusi ne Katalaga bye beekola awaka wali tebitendeka. Lwali lumu Pawulo yatuuka nga yeerabira ebisumuluzo by'ofiisi mu kisenge, era n'ekisenge teyakisiba. Perusi ne Katalaga mpozi balowooza nti ekisenge akirekedde bbo. Agenda okudda bw'asembera mu ddiiro yagenda okuwulira nga mu kisenge kye eriyo avuuvuuma ate n'atema obukule. Naye olw'okuba yajja akoona nnyo engatto, bwe baamuwulira ne bamira omukka be. Agenda okwekuba ekisenge yasanga Perusi asobolokoka avaayo. Bwe yamubuuza gy'ava, Perusi yaddamu kwekangabiriza nti obuko obutali bwebolereze bukwata. Ate Perusi teyakoma ku kwesolosanga mu kisenge kya kizibwewe, naye buli lwe yakiyingiramu Pawulo yasanganga busente bwe yaleseewaawo nga lyampiki. Mu butuufu Pawulo teyasooka kumanya kijjawo ssente ze, wabula era ku olwo lwe yamukwata olubona yamusangiriza ne siringi 5 malamba. Ate nga Perusi obulamu bwe bwonna yali yeeyaguza lujjo. Pawulo bwe yamubuuza gye yajja ssente ezo nga matama ntengo, kyeyava amubuuza nti, abutise amatama tolina mumwa? Perusi ekyokubutisa amatama teyafaanana kukisiima, era kwe kumwasamiza akamwa nti, tombutiza amatama, ku ssente bwo nzija kubukuddizaawo, tompita mubbi. Omanyi Perusi yali akusunsa. Pawulo kino kyamujja mu mbeera, anti abakulu baalugera dda nti mukadde wa buno tayomba, ate munnange ganaanyuma galinda ngoma na bano tebaalwa. Baalimbaganye bukanzu, beenyodde enduulu walaala okugenda okubatawulula nga buli omu azimbye buyindi. Nga bawookera ate ng'ennyindo za Perusi zitulukuka musaayi. Perusi yayambalira ku mugongo nga nswa n'aviira Pawulo, kyokka nga bw'amulangiriza nti, Pawulo ggwe okukuba bw'otyo olifa weezinze nga ggongolo, olifa weeweese nga mmindi, era olifa bumbula. Ate nze bwe nkusookanga okufa tolinnyanga ku ntaana yange, nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Mwana muwala yayogera awo muwabutwa ku nkoomi. Abaawulira ku kamwa ka Perusi baavaayo nga banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba. Abagenyi abaali babeera ewa Pawulo baalaba buli gutyo, bonna nga bannyeka byayi mu nsuwa okumyumyura ngugu zaabwe. Kulaba yabaleeta mbu kubanga Pawulo okukuba Perusi yali yakubye bo bennyini. Pawulo ebyo tebyamuluma, mu butuufu munda yassa kikkoowe, anti akuuma ebijanjaalo. Perusi bwe yatuuka mu kyalo yeefuula walujjo, ebigambo by'ataasala ku Pawulo mpozi nga tebiri ku nsi. Omanyi yali kasala
becca ate baalunaayiza kyokka olwo lwe lwanyanga omwenge anti olwabagwa mu matu abantu b'oku kyalo ekyo Kibabinoga bonna ne batandika okuyeeya Perusi nga bwe baamukubira ku kibuga abamu nga bwe bamulangira nti bwe wayinga ne kufuuka kirakirava ku ssenjejjero abandi nti entakyaluka ate nga abalala bamuyeeyereza olw'obutafumbirwa anti naawe obamanyi abangi bwe bakwebaza nga luweze wabula mukulu we Luwedde ye yamuwa amagezi awawaabire Pawulo mu kika kubanga yali akoze kyakivve ennyo okukuba kizibwewe. Nkoko njeru gwe mutwe gwe tubadde tutunuulira mu katabo kaffe kano eno era nga gutuukidde ddala bulungi nnyo ku lugero omuwandiisi ono lwatuwandiikidde. Pawulo ye nkoko njeru. Enkoko enjeru yeeyo bw'otunula bw'oti gy'osookezaako amaaso nti Pawulo okusobola nti yasobola okusoma n'asobola n'okufuna omulimu ogwa gavumenti n'abanga atereddemu musajja wattu kwegamba ab'ekyalo baamufuula nkoko njeru ne bamusimbamu oluseke banyuunyunte babafuukire katonda waabwe alina okubamalira ebizibu byabwe. Ensobi eno ekolebwa nnyo abantu nti bwe balaba omuntu ng'alina waatuuse oba alina kyafunye nti kati oyo yagenda ng'otumalira ebizibu byaffe naye ne batamanya nti nno n'omuntu oyo naye abeerako n'ebizibu bye ng'omu. So embeera eno ebeera nzibu era olabira ddala nga omuwandiisi ng'anyumya olugero luno nga Pawulo akaluubirizibwa mu ngeri ez'enjawulo naye ng'ate atya engeri gy'alina okusobola okweggyako abantu bano naye era terwalwa wuuyo alwanye n'ekizibwewe era bwe bati abantu abo abaali bamuzimbyeko akayumba bwe basobola okuva ewuwe. So kino tukiraba olumu mu bifo ebimu tulaba nga abantu abamu bafuna endowooza nti nno omuntu omulala yalina okumuyamba naye endowooza kye tulina okuyigamu nti bannange twekolerere nnyo tuyiye nnyo ate tuleme kubeera migugu gy'abalala gye balina okwetikka wabula twetikka emigugu gyaffe mu mbeera yonna tulemenga kulowooleza mu balala nti be banaatumaliranga ebizibu byaffe. Okuyamba si kubi era kirungi nnyo omuntu bw'ayamba naye ate okuyamba oba ekisa ky'omuntu bwe tukikyusa ne tukifuula kyabuwaze ate awo tuba tetukoze bulungi. Ogwo nno gwe gubadde omutwe gwaffe bingi nnyo bye tubadde tulina okuyigamu era nsuubira olina bingi by'oyiseemu. Pawulo anti omanyi bamuwaabidde Perusi amuwaabidde mu mbuga y'ekika. So gwe mutwe gwe oguddako gwe tujja olaba mu maaso awo ogugamba nti Pawulo mu mbuga y'ekika.